Ganyo bukoleddwa amagye g'eggwanga eritibwa erya Russia mu kitundu ekiyitibwa Izum Kharkiv. Kati ate waliwo ayingidde mu kalulu k'ekawempe nga ndi Russia akaagalamu ki? Waliwo omuyimbi ayingidde mu kalulu k'ekawempe. Omuyimbi wuno ayingidde mu kalulu k'ekawempe. Waliwo omuyimbi yeesoza akalulu k'ekawempe ngenda mukubuulira. Kansooke nzire e Russia. Omuyimbi yeesoza ate agenze ku kitebe kya kibiina ngenda kukubuulira. Ne mbadde nkyabagamba nti abantu bataano bagenze maaso n'oleka nti battiddwa Russia erumbye ekibuga ekiyitibwa Izum nebanga ekoze obulumbaganyi region bayita Kharkiv Russia. Bazzeemu ne balumba atuliriza amaserengeta g'eggwanga eritibwa erya Ukraine ekibuga ekiyitibwa Dnipropetrovsk kigenze maaso n'oleka nti kirumbiddwa region eyo omu attiddwa. Kibuga Dnipro ne Kherson Russia bazzeemu ne bagenda maaso n'okuba nti era balumba. Zaporizhzhia Ukraine yerumbye region yaabwe gye bayita Zaporizhzhia jjukira nti n'Abarussia baawambayo kati Ukraine yerumbye abaana 6 ab'essomero balumiziddwa. Ukraine etegeeza nti eriko drone z'abasajja bayitibwa Abarussia 37 egenze maaso n'okuba nti ezikubye babadde basinsenga 65 ne beerwanako 37 ne baba nga bazikubye. Kati mbeera bwetu bwegenda maaso n'okuleka nti etambula. Ukraine yafulumizza alipoota olunaku oluyise n'egamba nti abasajja bano abaava ewa Kim Jong-un epyongoyongo ebintu tebitambudde bulungi nti era abamu batandise okuba nti bakivaamu mpolampola. Batandise nti okukivaamu mpolampola tebakyayagala kulwana embeera nga bwetambula. Ngenda kubuulira omuyimbi ayingidde akalulu. Ne kale kansooke nkujjukiza Singa Suma Yabo Center ali Kawaala wakati wa mafuta ga Oil Energy ne Taawo